postinga bulungi nnyo nobanga posting ekintu ku Facebook noteekako nti Lumbuye live no sharinga ebegenda direct ku post ku account ba ku page omuntu tasobola kufuna access ku page eno naba ngalabirako kale mmalo basaba okusharinga eyo njala mumpitire abantu bano wammanga nebifo nga sinagenda kubatuma mumpitire abantu bano wammanga njala nnyo kubaza mwenna abasharinga videos no ku Facebook ku TikTok mu WhatsApp ku YouTube ku Twitter mwe balekola mulimu okwo abasharinga information omanyi luno olutalo lulimu abantu bangi nnyo buli muntu akola omulimu gwe kati gwa sharinga information mbebaza nnyo abasharinga ku social media platform abasharinga ku Facebook abasharinga ku TikTok abasharinga mu WhatsApp groups n'abasharinga ku Twitter namwe mbaagala nnyo balekola mulimu okwo alright njagala muntagingire yo seri tibahabulwa tutabayisira mutani wa kale kyezire temezide nsanga bisibana nyine kabunyonje tambulabire ku video eno njira muntagingire daily drinking general Muhoozi Kanyarugaba abere ku video eno as a must njira muntagingire kitaawe Jeno Salim Sarakanda naho George abere ku video eno obo osobola mukubira esimu gwenyini amumanyi njira muntagingire abadde omudumizi wa majje gonna Mbadi Mbasu abere ku video eno njira muntagingire Peter Elweru abere ku video eno njira muntagingire atone jino kiri wachuwanuka mumutagi wo mukubira kiri wachuwanuka mukubira esimu ajje ku video eno njira muntagingire Mathasi Mpoga Nsamba abere ku video eno muntagingire Abedi Wanika abere ku video eno njira muntagingire Segona Lubega abere ku video eno njira muntagingire mukuru Muwanga Kivumbi abere ku video eno njira muntagingire omukulembeze wange omulondo w'eggwanga Robert Kyagulanyi Center musaba okusaba otuleko wana dakiika ntono nnyo njira muntagingire ekitongole kya polisi UPDF CMY ESO ne ISO abasigadde bajja kujja lwampaka kubanga video tennatandika bwe neetandika bajja bayita kati bwe mmala obbagamba okusharingira abantu abo video kansoke empisewo akalango kamukokka njala muntagire ne lupo mpya omukulu Jawolo Ssenyonyi nkwetaagako ssebo otuleko wano njala kwetaaga n'akakiiko ka parliament oba komiti evunaanyizibwa ku kulondola emirimu gavumenti gyekola mbeetaagako wano na information emijala gibawa alright ng'omuntu yenna ayagala okutambulako ogenda mu Canada okulambula oba okunyumirwa oba okusoma ninawo wano semina gy'osobola okuyitamu ng'okwataganye n'oyo agyorganizinga semina eno ejja kubeerayo mu mwaka guno gwennyini naye eri gye gukomekkereza oba gye gufundiikirira egamba etya egamba the third annual gender based violence gwe mulamwa ejjatani ngenda kuzo mwezi 29 omwezi ogwa 11 mwaka 2024 ekomekkerezebwa ngenda z'omwezi lumu December 2024 omulamwa wangu bagambe gender based by mulimu guli nti gender based violence and intersectionality ene ejja kuba etegekebwa ku conference oba ku conference center gaggadde nga ejja kuba eri ku Toronto Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto on M9W1J5 ng'oyagala okumanya ebisingawo kweno conference ojja kukubira omutesitesi waayo omukyala Dolly Kajumba ku simu ye ey'omungalo osobola okukubira butereevu oba omuteera message ku WhatsApp eribangezze ku WhatsApp ku simu ye ey'omungalo eri +1 64 79 29 0340 kanjidde mu Luganda osobola okukwasaganya omukyalo nateeka conference eno ejja okubeera mu Canada mu mwezi ogwa 11 omwaka guno gwennyini ku simu ye ey'omungalo ng'esoosa kasaalaba emu 6 4 7 9 2 9 0 3 4 0 ye namba y'omukyalo oyo Dolly Kajumba n'osobola okubanga akubuulira ebisingawo ku conference eno ajja kuba kutegeeza yeeyowete conference bweyimiridde manya olumu ebintu bino temubira nga mbivuunise nolwaliro weemalira video eno ngenda kupostinga kagundi ako buli omu ajja kuba nga asobola okukola ki okuba nga akalaba alright video y'olwaleero tugenda gikwata mpola
Boma inti obwongo obwo oba ramu ali 0.05 GB RAM. Girinde kono gisanga ku mitimbagana emirala n'ogiraba. Bwoba oli wa mutima munafu naawe sooka ogyesonyiwa mukko. Kubanga ngenda kubeera muzibu mukko. Ngenda kubeera muzibu mukko. Yose erina ebitongole ebyokwerinda temujjako internet muleka abantu bawulize information. TV twazivaako, radio twazivaako, twasigaza social media. Saagala mukwataganye internet mu hacking mutandiko giteeka mbi mukola byonna tetwagala muyeke video kubana mwe kitukola kibayamba kitya. Kibayamba nti mwandibadde mutta abantu bangi nnyo n'okukola obuvuyo bungi nnyo. Nebwe tujja ntube exposing at least abadde bagenda okutta abantu 30 mutta y'ababiri. 28 ne bakola kini bawona. Kibayamba. Kati saagala mukwate mu internet muleka abantu balayo information mwe muli manchi mulimpa mu Uganda empya. Katutandike n'akalowoozo. Akalowoozo kali no njagala kagende bana Uganda mwenna njagala kabakwateko bulungi nnyo mukawulirize bulungi nnyo. Akalowoozo kali no kagenda bana Uganda mwenna mukawulirize bulungi nnyo. Wali obadde kawo ne webuuza lwaki Abaganda baafumanga engero zino ng'ate ebyokulabirako beziina nnyingi nnyo. Kati ngenda lero kuyita mu lugero nolugamba nti mpulukutu za misota zigenda na miggomeka. Waliwo kifumitirizaako lwaki boyogera olugero olwo nti mpulukutu za misota zigenda na miggomeka. Naye olwalimu ngenda okusinzira obba w'akalowoozo ka leero. Gwe munnayuganda yenna ali mu Uganda nali mu diaspora ng'oyagala enkyukakyuka. Njagala okimanye nti ebintu bingi bituzudde n'okubyogerako nga mubatte mubimanyi. Nze mu kunoonyereza okwange ngenza okukizuula ng'ekituufu kiri nti bannayuganda mpulukutu za misota zigenda na miggomeka. Bw'oba oyagala munnayuganda akukolera ekintu onasooka mutulugunya n'alyoka akola ekintu. Bw'otamutulugunya nasobola kukola kintu. Mutera nnyo nti Abaganda beeyisanga abambejja simanyi banafu nno n'amawanga agalala gonna mu Uganda. Bonna mpulukutu za misota zeetaaga miggo. Lwaki njogedde ekigambo kino? Tujjukira nti Uganda tefunangako kukyusa buyinza mu mirembe era wateekubawo akanyola bikya okukyusa obuyinza. Bw'ato ne Yoseeri mu 1980 yagezaako nnyo okwagala okweteeka mu ddene ayingire ensiko agezeeko okulwana. Naye yali asuubira nti waabwe yali yeetyebeese gye yatuukira mu maserengeta ga Uganda gye tuyita mu Banyankole yagenda otuuka emu ne munange bamusenzanga kati genda tukumanyi ng'ate mumambuka tasobola kugendayo tabafaanamu wadde okubategeera. Nga mumanyi ffe Abaganda balina ekise kitirika ng'omubisi gw'enjuki ogujjudde omugomo. Munnange bwetyo nga tusenza sirwajja okwota Yoseeri tibahabula tobasira omutani w'akalekezi mu Buganda. Bwe tumala omusenza twalina abaffe bennyini abaali abeetegefu naye nga nabo era baali babuliddwa abantu baba basapootinga olw'ensonga buli mundi yali yeesulyegwa naggamba nga tebaagala kumanya. Jjukira Abaganda baali bagagga balina ensimbi balina mmere balina buli kimu ng'ebimu tebibakwatako ebyobufuzi. Naye Yoseeri yamanya nti Abaganda bano yasooka n'akola kye tuta feasibility study n'asoma Abaganda ne bannayuganda abamu ng'olina kumala kubacunya. Mpulukutu za misota zigenda na miggo. Yoseeri kye yasooka okukola lagamba kati kansooke mmale okuyingira mu nsiko mmale okubattira abantu bammwe abasigala bajja kunneeyungako kifuba. Mwana wattu bw'atyo Yoseeri yagendanga ajja buli kiro yasookanga n'ajja emisana nabaga banne mumpa abantu bammwe bajje batuyambeko tujje gavumenti yamusibira mu bbwe ng'Abaganda ebyo tetubiriimu mwe mumanyi ffe ebintu byammwe tetubiriimu. Yoseeri ng'agaba omuntu mugambye nti ye Yoseeri munne nga bimusobera kye yakola yagendanga n'afuna yunifoomu za gavumenti ez'obote n'azambala n'ajja ekiro n'alyoka asala buli kiramu kyonna yamakinga sure oba yafubanga okulaba nti mu famire mbiramu abantu 10 attako 6 abaana automatically bamwegattangako kifuba. Yensonga lwaki Yoseeri yasobola okufuna sapoti ng'amaze otteeka okutiisa oba kyetuyita entiisa oba kyetuyita fiya mu luzungu mu Baganda bonna bakkiriza kifuba okwegatta ku Yoseeri tibahabula tabasobola batano wakalekezi okutuuka lwe yawangula obuyinza ng'ayita mu kwate mmondo. Zamo kitegedde. Tubadde mu struggle eno kati emyaka gigenda kuwerana. Bannayuganda abasobola okusituka we bali n'abaatulyamu enko bayitirivu nnyo balinga obugulu bw'eggongolo.
naye abasinga obungi n'abakyesudde gwa nagamba tebaagala kuyingira mu struggle nze tebinkwatako tebinkwatako nze sirimbya bufuzi politics tankwatako kubanga bakyali mu nkola eri enkadde naye jjajja taata senga nkubuulira Kyagulanyi tagenda kutta muntu n'ogu tagenda kuwamba muntu n'ogu tagenda kwambala kyambalo kyonna gyakutulugunye wabula Yoseri ne mutabani we Didigi yagenda okukola buli ekyetaagisa okubanyisa Uganda wallahi mugenda kusituka mugenda kwegatta mu struggle nga nenna bugisimufungize nga teri yakukase kyemwagalizanga embazzi kibuyaga embizi agireese kekabadde akaloozo ka leero tugenze mu kiggula era ndowooza kansoke embazzi kansoke mmala bayisizaamu akatambyamu nga sinafundikira akaloozo ka leero kansoke mmala okubayisizaamu wano mukategeere bulungi nnyo nga nfundikira akaloozo ka leero mulyoke mukategeere bulungi nnyo kaluwa nakasevinze wano video kangaako kakano kakafundikira wano kale kanfundikire ekigulalo akaloozo ka leero nga nzanya ka video kano no afundikira akaloozo ne ka video kamwe kano sebali bagalize kataze no kibali bagalaza embizi sebali bagalize kataze mkewe sebali bagalize embazi kibuyaga asute sore embazi simbizi ndi minisa wabisolo Minister Yusuf Frank atumwebaze kyeyagalizanga embizi yamaze nejja mukitegedde kankabaddiremu video tundamaliza na kigulalogi kyemweyagalizanga embizi emaze nejja kibali bagalaza embizi sebali bagalize kataze mkewe sebali bagalize embazi kibuyaga asute sore embazi simbizi ndi minisa wabisolo goyagala okuŋŋamba nti Frank atumwebaze tatabamanyi njawulo wakati w'embizi n'embazi buluzungu oboga tamanyi difference. He doesn't know the difference between an axe and a pig. Abakimanyi bulungi nnyo kati embizi mu butongole ezze katugende mu kigulalogi mushiyalinga video tugenda mu kigulalogi kati ekigulalogi kyanjala kigerere bannayuganda mwenna abali mu Uganda abali mu diaspora mwete musikigenda bakwatako njala bali mu Uganda mwekka ekigulalogi kyammwe era nkibaweereza era njala mukisale mukisindikira buli muntu yenna ekigulalogi kyalero kivudde mu lugero lugamba nti zirinda bolwange tawa musibe mmere tezirinda bolwange ye tawa musibe mmere kubanga naye yefaananyirizaako ng'akaba ekibadde mu kalowoozo ka leero abantu bangi nnyo bebalaba abasibe nga bali mu kkomera tafaayo genda mukyalira kuba mutwalira emmere kuba ye amanyi nti talizza musango so nga ate emisango giddizibwa balamu ate zo kkooti za kisekwa nezibasalira emisango batwala eyo kati zirinda bolwange tawa musibe mmere bwe tugenda okuva mu kigulalogi kyaleero nga mutegedde njala kutegeeza nti kwobadde okimanyi bannayuganda abasinga obungi abakozi ba gavumenti baminisita ba RDC bamemba ba paliamenti bannabyabufuzi n'abamu gwoyinza okulooza nti abasibe bali luzira oba kitalya oba ne makomera amalala gesimanyi oba busunju oba kawuludda wane abasibe bali mu Uganda bayitirivu nnyo oyinza okulanga gaya avuga emmotoka naye nga musibe waali ng'avuga V8 gaya ayina mansion naye nga musibe waali abasibe tebategeeza bali abali ebuzira oba bali ekitala nedda mu gavumenti yayo seriti bahapulwa tubasira mutano wakale nsede muzizine nsanga bisibe bannayuganda abakola mu gavumenti ya Museveni ebitundu 9 ku buli 10 bonna basibe mubala bakutambula basibe lwaki basibe ekisokera ddala Yoseri akimanyi nti gavumenti ye yagwadda netayagala egwenga abagisudde omuyambeko gisula bwe bali ayagala bagwiremu bonna wetwogerere essaawa zino bannayuganda abasinga obungi abali mu gavumenti ya Yoseri basibe
mu UPDF bajjena basinga obungi tebalina passport yazibajjako. Mu NRA basinga obungi tebalina passport. Bamba parliament ba NRA tebalina passport. Abali mu police, abali mu bitongole ebiramuzi bonna nga bali affiliated ku Museveni bonna basibe bayisobola okwetaalula mu Kampala bikibi ninga tasobola kufuluma ku border ya Uganda kugenda bwero okujonga afunye permission. Ate permission bwagifuna ogenda olumala okudda eriyabera n'amutambula kulumala okudda passport agireportinga kati goyinza okoza nti abali ekitalya abali luzira basibe nedda banna Uganda basinga bali mu government ya Museveni mu Uganda basibe lwakuba mbala batayaya nenga basibe babatambulirako 24/7 babega okuva ku masana olw'eggulu kati njala bagamba buli muntu beerawo era ng'okimeti mu Uganda mulimu abasibe nenga mbala batambula ebagiyita outdoor prison. Eno mbazungu bwe bakusiba omwaka gumu kanka banyonyo mu kategere bakusiba omwaka gumu ne bakusalira omwaka gumu osobola bakutwala mu kkomera osobola okweyisa obulungi emyezi 6 n'oyita looya n'ogamba looya neeyisiza bulungi mu kkomera muno mbadde nsaba osabe omulamuzi nti engeri gye neeyisiza mu bulungi ate ntegedde nsaba bansumulule mbere nga mbere ebweru mu komite ng'emyezi 6 egisigadde ngisaavingira bweru. Era omulamuzi bw'akuba essimu mu kkomera ne batundira mu fayiro nga tolina mufujiro yakola mu kkomera bakuwa kye bayita outdoor prison n'ofuluma naye nga bakumontalinga kati bannayuganda basinga obungi mu gavumenti ya Museveni bali mu outdoor prison basibe naye nga tebamanyi nti basibe mukitegedde bulungi. Abamu bali mu magye abalala bali mu semwayi bamwe ba parliamenti bannabyabufuzi abapoliisi ab'amagye abalamuzi baminisita baradisi bonna basibe kubanga pasapota zaabwe Museveni zonna azirina tabakkiriza kufuluma. N'olw'ensonga eyo abafu muzike bafu bannammwe mweyambe tojjeko olukokobe ng'obudde bukyali tekibadde kigolo kikyaleero. Ngoye mbagambye nti video w'omutwe omunafu giveeko tugenda gitandika mpola naye nga omuzungu agamba tighten your seat belt buli muntu woli munda Uganda wesibe onywere obako kwayita okwesibe ebbiri emu tenywera wesibe ebbiri nkiddamu. Eno video gikoze na kuzo mwezi ziri 22 omwezi ogwokusatu omwaka 2024. Tighten your seat belt bana Uganda munyweze enkoba zammwe kyemwayagalizanga embazzi embizeze kyemwayagalizanga embizeze. Nali wano ng'ennaku z'omwezi kubajjukiza zali ennaku z'omwezi 2 omwezi oguwedde video etandise. Nali wano ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri 2024 ne mbagamba ebigambo bino. Kawasawundika Windows eno bakakolera nti ayise Windows yayise kati kiyakoze nejja for the first time in his history neyambula obuyinza bwonna bw'amagye n'abukwasa Wilson Mbasu Mbadi adumira amagye geggwanga gonna obutereevu bw'amala okumukwasa it was a tekyabadde constitution kiri unconstitution. Lwaki kiri unconstitution? Musemateeka w'eggwanga omuwandiika asoma bw'ati nti president bw'abanga afunyemu enkenyera vice president yalina okutwala obuvunaanyizibwa obuddukanya eggwanga n'okuduumira amagye. Remember vice president mukyala Jessica Alupo ali ku ddala lya major, so it was very easy Museveni okuddira major ng'ate vice president n'amukwasa tools of power zonna. Lwaki yabuuse Jessica Alupo ng'ate major n'anoonyayo oli Mbasumbadi gweyawadde obuduumizi bw'amagye gw'alina amaaso n'obwongo n'obutu sokolize. Constitution egamba nti omukulembeze nabo banga ayise Windows vice president taking over no commanding amagye bwe kiri mu constitution ya Uganda. Yose yabuuse Major General Jessica Alupo n'amubuuka naawe obuyinza bwonna n'abwani Mbasumbadi. Lwaki? Kubanga akimanyi nti ono Major General Jessica Alupo abeera aliikirira abantu b'omu Northern Uganda yabuwaddaani kati gwe alina obwongo tegeera bye nkugamba awo tuvuddewo. Kati bw'amala okuwa Mbadi okuba nti yaduumira amagye
jukira Mbadi yabadde CDF Commander of Defense Forces. Kati Commander of Defense Forces Mbadi babadde balina okulonderawo agenda okudda mbigire bya Mbadi mu ofisi ya Mbadi. Naye ekintu ekyo amagye tegatudde kiteesaako. Salimu Sale yakikozenga ye bumenyi bw'amateeka n'atuuzaako Diddigi kati ye CDF temugenda bbira bamawulire musimanyi kulayija zena abyogeddeko simanyi oli omulala ani omutolo mbwazena bitibikiriwo temugenda bbira bako naye ono Sale kye yakoze kisawuvuga kiresi wali oliddeko empafu n'olyako ppa n'olya ensenene n'olya muwogo n'olya n'amagi n'onywelako ekikopo ky'obusiru butondala kubengalabe amagye gali mu kutokota basenior arm officers bali mu kutokota Salimu Sale ajjawo obuyinza obuwa Diddigi Foster General n'amutuma nti CDF naye mu mawulire temugenda kirabako kati kambazanyirako just once about the second singa asatu nakano ku TV tolo mugenda kalaba wonna nze nakafunye okuba nti obudde nabo tono mugenda kawulirako buulizi ng'amuyita CDF. The Chief of Defense Forces, General MK, Chief of the Air Force, the Chief of Defense Forces, General MK, Chief of the Air Force, Chief of the... Akoko kake yakoze kale sokuchankala na mu magye wonna. Jukira nti ono Diddigi bali bamufuula advisor ku byamagye ku kitaawo okuva yagamba nti ajja kulumba Kenya agikube nebasooka bamuteeka katebe kati badidde Diddigi secretary kati ye CDF tetugenda kamalayo ennaku z'omwezi zaali 20 omwezi ogwokubiri 2024 kati bwe mmala okufuna information eyo kambazeyo katono nnyo nga Yosebiti Bahabulwa akwata obuyinza bwe bwonna abwa Jeno Mbasumbadi n'amukubira ne saluti. Jeno Mbadi Mbasu tamaze na mu office myezi 2 amazeemu omwezi gumu n'ennaku ezi n'essente z'omusaala zabadde mu office ezo teyazimuwadde. Yamugobeddewo n'amuteeka Minister of Trade. Yino video. The President of the Republic of Uganda and Commander-in-Chief of Uganda Defense Forces, by virtue of the powers enshrined under Article 98, Clause 1 of the 1995 Constitution of the Republic of Uganda, and Section 8, Clause 1 and Clause 2A of the UPDF Act 2005, hereby present the UPDF establishing 2021 an instrument of the Executive Command, Control and Administration, General Mbasumbadi, the Chief of Defense Forces of the UPDF, to command all elements of the Defense Forces. Given under my hand and authority, this is the 17th day of February 2024. Tetugenda kulwawo ku video. Mbadi abadde mu office omwezi gumu n'ennaku wazinda 2. Office bagimugyeemu ne bamuteeka mu Ministry ya Trade simene ebikoze bitya. Kati jjajja njala sooka kugamba gwe wenna toli wa ntumbwe za Museveni toli mu kabano k'Abanyarwanda ba Museveni ka group k'Abanyarwanda jjajja buli kyokola kikole mangu kubanga ensi eriko sipide. Gwe wenna munna Uganda oba ova mu Northern oba ova mu East oba mu Central oba ova mu West nga toli muntu wa kabano ka Museveni leka na mpola yogera mpola. Mbadi abadde mu office eyo omwezi gumu n'ennaku ezi n'omusala gwa office tebagumusasudde. Simanyi nze bikitolina unless ngo olaba yatta kitaawe Museveni yatta kitaawe okuka identity yate gwe kali kavudde kwanjula katandise wama katandike video etandise etya
Katutandike bwe tuti. Asooke today. Nabagamba previously nembagamba nti ekisinde kya MK kaali katego kulabirako baani abatayagala Yoseri n'ekibasomesa bulungi ne mukinyonnyoka bulungi nnyo era ndoza bakitegedde mukitegedde kaali katego jjukira abadde okubagana empawa mu NRM ate nga safety oba obukubi bwa Museveni buli wokka nga ali mu refugee camp ey'Entebbe oba ey'Nakasero bw'aba ali wabweru wa office eyo oba wa refugee camp talina security mu Uganda ne mu nsi yonna alina ku either kufiira mu ntebe y'omuwamba obuwambi ekyo nakibagamba kati nabagamba nti eno MK project kabadde kanyebwa nga mulowooza nsaaga kati mumpulirize bulungi MK project oba PLU is no more ne somehow somewhere ngenda babuli awegenda okubeera active ekisokera ddala nja kutegeeza bannayuganda mwenna gye muli nti mwesibe bbiri olw'omuti bulunywera nabagamba nti essaawa yonna mwandiraba ku kintu kye mutajja kulowooza nti kiyinza okubeerawo njala kutegeeza bannayuganda mubeere beetegefu essaawa yonna wandigwawo ekintu ekyokuwamba obuyinza n'obuliisamaanyi mu luzungu kye bayita kudita kiyinza okubeerawo naye abagenda okubeera mu kudita eno mujja kubeeramu Didigi ye kennyini mujja kubeeramu ne kitaawe Salimu Sale ng'ono ye Yoseri mulowooza nti bamuwambye naye nga ye bamuteresa alina gy'ali n'okumuwozesa ebintu by'ekisiru omuntu mukimanyi bulungi nti omuntu bw'awamba obuyinza ebiseera ebisinga constitution ya gwangero temukkiriza nesigiddamuzi terimulayiza wabula Didigi agenda kukozesa kiri owakiwanuka ate ne jenaaliwo eyasigaddeko okukolagana n'ekitongole ekiramuzi okubanga badraftinga ngeri ki bannamateeka oba ekitongole ekiramuzi yekigenda okukwataganamu singa nkiddamu singa kudita eno ebeerawo n'akalemesa kudita ezisukka mu 6 n'eno nyinza ogikubamu ekituli n'akalemesa kudita ezisukka mu 6 eno ya 7 naye nyirika njikubemu ekikulu bwe kinaawo ekiri Aizulu mwe munaamanya badde bategese ekintu kino nti mu mwezi gumu okuva kati babadde bagenda tuyola nga twebase era nga kudita eno ebadde egenda kubeerawo already nga kiri wakiwonuka yamaze dde okukolagana n'okudraftinga ebiwandiiko ebigenda okukozesebwa mu kuwamba okwo nga bigenda kuba bikozesebwa mu mateeka n'okukkiriza omulamuzi yenna oba Chief Justice n'abalamuzi abalala okulayiza Didigi singa abatutta obuyinza obwo ng'ebadde bagenda okukola mwe mulina okuba nti n'abasiri abaabwe abaasibwa mu makomera baggibwayo ng'era omuntu bw'awamba n'akyusa obuyinza n'abasibe nabo bajjeeyo so si abafu ab'enkyukakyuka mu kintu ekyo mukitegedde bulungi nnyo era ne ku mateeka agamu mukulu Mawobe g'abadde agenda okukola ge gamu ku mateeka agagenda okufevalinga omuvubuka ono ekyo nakyo kiri mu position bwekiri nekye mbamanya nti omukulu kiri wakiwanuka ya draftinze ebintu bya bakasasirwa bwe bagenda okukozesa naye kati buli lwenkyogerako mba nkikubamu ebituli kati nendo kudita eyinza okuba nga njiye kubanga nakyo badde bakitegese nga temumanyi ono Didigi tebamuwadde kifo ekyo nga bakimuwadde just kusaaga eyo mission baddewo kubanga mu constitution akimanyi Didigi tasobola kwesimbawo mu bukulembeze tasobola kulya bonna bukulembeze nga yise mu kalulu balina kukola ki balina kumuwamba buwambi kati ki ekizibu kiri bwe kiti Yoseri abeena ne bamutaddeko pressure n'asalawo asooke ayimirize peace polegirigi atya kwe kujjayo omutwe omukulu ogwa Didigi n'amufuula CDF mu constitution ya Uganda ne mu constitution efuga amagye teri muduumizi w'amagye akkirizibwa kwetaba mu byabufuzi wadde akadala ku byobufuzi wadde okwogerako automatically Didigi baba mujje mu politics or active politics oba civilian politics baba mujje mutakkirizibwa kukola kintu ekyo
naddira omuwizi w'obunyama oba promoter omukulu adda promotinga PLU gwe muyita Barugahari n'amujjo n'amuwa minisita. Kati bw'amuwa minisita kiba kitegeeza nti ajjeyo omutwe najjamu n'omutima nekisigala kiwuduudu. Naye kiwuduudu balina emirimu gye bagenda okukikozesa awe tugenda okujja. Kati kitegeeza gwe njagala ombuulire ku bantu bonna abadde ku didigi ng'oggyeko Balamu n'enanyini n'omutwe ani omulago badde ekifo mu polegirigi taliimu. Bawadde abantu aba babiri abasigadde bona Museveni adajumali wano babbi bawuzi ba bunyama tebalina byakukola. Kyova olaba ne minisita abamu abadde mu didigi project abamu basirise gye basirikidde. Kati kitegeeza ekiwuduudu bagenda kikozesa ki? Ekiwuduudu bagenda kikozesa ki? Kale kati wulirize ekiwuduudu kye bagenda kikozesa. Olunaku lwajjo obanga siragira ku lunaku lwajjo reshuffle yakoleddwa okukyusakyusa mu baminisita. Mwenna abadde ku social media ba comrades bannayuganda baagala enkyukakyuka bakola ku Twitter ku mitimagano egy'enjawulo. Mukubye abantu ne mwonoona ligase yaabwe ne bafa. Omuli wasanya Kalu Charles Peter Mayiga babadde basuubira okuba nti bagenda kubonekerako mu reshuffle ejja ne bewudde. Mubaddeko abadde bagenda okuleberako mu reshuffle eyo kubaddeko kale ekyezikayihula mubadde mulya mu rumors nga twogera nti onabadde mu reshuffle mwakuba kale ekyezikayihula ne musula wansi. Mwakubye Mathias Mpuuga Nsamba ne musula wansi. Mwakubye wasanya Kalu Charles Peter Mayiga ne muywa Windows. Ne mukuba Bedi Bwanika ne muywa Windows. Kati agama pesa 4 gabadde buli lunaku gasubira okuba nti gagenda kujjira muki mu reshuffle eyo ge mwakubire mugayuwa. Museveni kasitobako denti oba akakyafu konna ng'ayagala kujja gy'akujja tasobola kuteekayo era akugoberawo. Kati mwakubye abasajja abo bana bonna ne mbayuwa tebajjidde mu reshuffle. Mujjukira nti ebyo byonna bibaddewo. Bonna mwabayiye bweru. Kiki ekiddako? Era njala obebazanyi mwenna abadde bakola omulimu ogwo. Ekiddako kyekiriwa. Ekiddako kikino nti Yoseri Tibahabulwa akimanyi nti ayagala kulietinga opposition ye. Opposition emiri agikuletingira mu opposition. Ne kuno twamulemesezza. Akozeseza tools zonna okuyita ku TV, ku radio, ku social media ng'ateeka blackmail n'okuvuma n'okunokola ki era kigaanya okukwatayo. Kati kyagenda okukola kiri bwe kiti. Nabagambye nti akabinja ka Mathias Mpuuga Nsamba baakawa ennaku 15 to decide okuleeta results oba nedda. Kati don't be surprised singa owulira nti akabinja ka Mpuuga kasaze ne kayingira mu PLU. Nkiddamu don't kubanga zino option baziwadde Mpuuga nti ekibiina bwe bakikubye ne kiyiika. Tulina option yokuba nti gwogenda okuliidinga PLU n'akabinjako. Kubanga PLU iwe bajjeeyo promoter Balamu ne bamufuula minisita n'omutwe omunene ogwa didigi ne bagutwala kisigadde kiwuduudu. Kati ekiwuduudu bwe bagenda kikozesa ki? Balina kufuna abantu babadde mu opposition okukiyingiramu bebatirize muli mbonabo bakole ekyamaanyi basobole okufuna okutuusa mission ya PLU we badde. Kati ku mission gye bawadde Mpuuga don't be surprised. Lwakuba nti byange byomboogera ate mbanga sazizzaamu kyekibi. Don't be surprised nga Mpuuga kubaza options bamuwadde kuba bamusamoninga n'agenda this week ng'etandika omugamba jangu kiri bwe bakikulemesezza tusobola okukola transfer n'ovaayo n'ojja n'oyingira n'okulira PLU n'akabinjako. So don't be surprised ng'olabyeko Mpuuga bana. In fact don't be bwe kiba kyetuuseewo aizolo ba kyetuuseewo nga kuba bwe nkikuba nga bakola ki nga bakivaako
wefe tuwulize ndi nadibanga ndi kudibagano bantu bana batufula baba akabi ndi mukudibaga kati toberanga ekyo kizze no kyewunya nti kizze kubanga zimu ku options ba muwadde ne bifonga tabanda mu options zino soka ulirize onakula jo rabade lwakona ku sawa zabadde sawa 4 mpaka sawa 11:30 mu makaga mpuuga ekyengera ku Summit View mu manyiyo onakula jo omukulu Mathasi Mpuuga Nsamba yayise olukungana lw'abayeekera ba MP abayeekera olwatandise ku sawa 4 makage lwakomekereza 11 mpaka bwazibiddawo abakungu ba MP bano abayeekera batandise okujja wakati wa sawa 2:34 mpaka namba sigadde bajja lwakomekereza sawa 11 bulungi nnyo bano babadde mu namba y'abantu 20 abasobodde okugenda mu nnyumba ye ne bateesa okuba kwibogera benna sobodde okonfamingako olw'ensonga nti si kyangu nnyo ku bantu basinga obungi bajja beefudde mwadde Mathasi Mpuuga Nsamba kennyini kabayita mwaddemu Akalya Maggwa Sseggona mwabaddemu Wanga Kivumbi mwabaddemu Joyce Bagabe Manga mutegedde oyo Joyce Bagabe Manga yabaddemu mwabaddemu Hilary Kiyaga agumuyita Dr. Hilda Mani mwabaddemu Abedi Bwanika mwabaddemu Mbwatepama muyita Mbwatekama w'Entebbe municipality mwabaddemu Paulo Nsubuga ono yajja oli minister yakwata Muganda ffe n'amubuzaawo Kibalama mwabaddemu n'omukyalo ono w'Emasaka Joyce Kakande Kikomeko abendasobodde okonfamigako n'abalala abazze bayingira mpola nga beekwese kati mu bufunze enaba 20 nasobodde konfamingako bantu abo naye nanyini motoka eno mukulu buli wabayo meeting simanyi mwenna muyina omuntu gwomumanyi ono ng'avuga akamotoka katukahaliya enkola eri eyasookawo ng'eri USZ 043L nanyini motoka eno yenna nga wa NOP MP bambi okoze kyamaanyi nnyo okuba nti ate ggwe mubali enkuwasuka kuba buli meeting obeera yakamotoka keeko primo kano kahaliya kano buli meeting yonna muhozi gyayita Museveni gyayita akamotoka kano kabeerayo namba plate tosobola gira bakati ne wenjizoominga nenzi njikusomedde kubanga nkageredde emirundi mingi nnyo kano ko kabadde physically kano ke twasobodde okukwatako okusinziira ku mbeera nga bwe yabadde akamotoka kali USZ 043L buli meeting diddigi gyayita oba Museveni kano kabeerayo abantu bano kwa agenda ze kwabaddeko eyo offer gye babadde ey'okutwala over PLU oba okola break awenga balese bayingidde mu kibiina kiri kye nabagambye either lesi gye kyayinza okuleeta lukwago oba semojo nganda kubanga kati bati okwaniviringa ekibiina kyabwe oba Mr. President wuliriza oba okola kye tuyita retreat okuddamu emabega waliwo ka sinema katunyumiranga nnyo kaali kakikomera bakata retreat no surrender no bakaita no retreat no surrender kati mano baagala ku retreatinga ka film ako mwakala kalinga ka kikomando no retreat no surrender teri kwewaayo ate teri kudda mabega ne kati mano baagala kudda mabega option bayina 3 n'endala zisasobodde kuwuliziganyako kusinzira ku drone zange bayina options nyingi lezo 3 zedasobodde okumanyako ey'okuyingira PLU ey'okuyingira mu kiri ekibiina kye baagala okwebuzabuzamu nti si kyabwe kikulirwa ekiyinza okuleetebwa either okwago besi base mu jonganda oba okola retreat ne mu retreat eno retreat mbagayo ka film bakaita no retreat no surrender ka move mijimanyi kitegeeza teri kudda mabega ate teri kwewaayo nebo bagenda balina option ya kwewaayo batya Mr. President togeza oba tebakulya ensimbi nokkiriza omusota n'ogumu gwonna okugamba nti kugenda kudda gwetonde mu kigambo kino retreat kitegeeza nti obo
ekobadde ekyade kikututte kikulemeredde okomewo etonde. Mr. President, abasajja bano balina option ey'okujja okwetonda era balage nti wali mutaana gwonna, naye mu budde obwakazigizigi balyoke bagire bati bwe bagende. Mu budde obwakazigizigi balyoke bagende ng'amaze okukola buli kimu ekyetaagisa munda muli, kubanga banoonya kye tuyita internal wrangles baagala okuteeka muli nga bazimba, kuba tukubi ekintu kye babadde bazimbira munda ebbanga lyonna tukikubye nti kiyuza, kati baagala kukozeseyo tekiniki mbu badde beetonde mu kumala okwetonda tebadde mbazimbire munda bamale bakyali mu bbanga eritali ttono nnyo. Kati Mr. President, njala kusaba ekigambo kimu, with or without these Labour MPs we can, kubanga tuyimidde okuba amaanyi g'abantu. Don't allow anyone eyatulyamu olukwe to come back to apologize at this particular moment. We've suffered a lot. Ugandans have suffered a lot. Sikusubira nti ogenda kukkiriza apology y'omuntu, no. Wanu yanategeze eggwanga. Nabasomesa omwezi oguwedde ekigambo kye bayita organized crime and organized criminals. I'm here to officially to tell you, to inform the public, that 60% of all Ugandans whom you call that they are honorables, church leaders, politicians, businessmen and women, bonna bali mu system ya organized crime oba ba organized criminals to the extent abasajja balina history wa bantu badde bacyankalanya ebibufuzi babifuna mu ssente. Oyinza okikkiriza nti leero bannaddiini bakubira Kyagulanyi essimu nti ate munnange abasajja muli ba Luganda, abaganda botuula muteese nabo ensobi zibaawo bazze. Awo we bali bannabyabufuzi. Waliwo bannaddiini, muganda wange Kyagulanyi eddiini egamba sonyiwa, bano baganda bo anti munnange biki. Abannaddiini bonna bali mu organized crime. Waliwo bana b'ebitiibwa bali emmengo simejjajja na simanyono jjajja wa Kikajjuli, bonna muzzukulu munnange. Obuganda bunalaba butya nga Abaganda mulwanagana kabuliŋŋane. Abo nabo gye bali. Eryo abasuubuzi nga bakola omulimu gwe bakubidde Kyagulanyi amasimu. Kiriza abasajja bano bakomewo muteese muli bandeemu Abaluganda bitate byatika bano babyasa. Kati tetugenda kukkiriza. Mwina ne scriptures mutambuza ku TV ku radio mwa abaana bavuma bawemula. Sebo Museveni bwe yanyiiga ennyo yakwata mundu natta abantu akatta abantu bameka. Kyagulanyi alina amakomera. Yabagambye nga ali ku radio Simba nti ekiseera kigenda tuuka bakwate ne mundu nga tebakyasobola kuwogerwako eyo time ejja. Ate tukibagamba ko bayita okumaayuka. Wantu kyabaviira mu mbeera niyo okumayuka kujja tuuka babukubimpi. Kati bannaddiini mutuyambe. Engeri gye muferera mu ddiini zammwe muve mu byobufuzi mutulekere twagala ggwanga laffe tunatera tujja bayita mutusabire. Bannabyabufuzi nga muli bikono mwakona mutulekere eggwanga lyaffe tulikyuse kubanga lyabalimu okukyusa muganya ogenda ogwogera ku Museveni. Buli munnaddiini atikkirwa Museveni amwe ebbasa n'emmotoka eyo nguzi. Buli munnabyabufuzi omututumufu yenna ayagala okukolera Museveni bamuzimbirako erina afuuka musolooza eyo nguzi. Bajjajjaffe ababika mwatuvaamu ne Kabaka ne muvaamu n'Obuganda ne muvaamu mwali Obuganda mwabulyamu enguzi musirike n'abantu abalala. Katumale okuzooganya Museveni eggwanga bwe linaakyuka tujja bayita mwenna tujja beetuna nga tumaze okulikyusa tukooya akamanyiiro. Omusajja Muganda, omusajja Munnayuganda ayagala Uganda yonna mufuukidde ekizibu. Kyokka ng'ekizibu kimu kibadde emyaka gyonna. Omusajja alakutaasa ggwanga mufuukidde ekizibu. Lwaki mukozesa obuntu obutonotone okubufuula ensonga ennene? Bibuli ekugamba nti bw'olimala okubba nawe bali kubba. Abasajja babbye eggwanga nga beefuula ebitiibwa, beefuula bannabyabufuzi kumbe bajaale. Gwe lwaki ku myaka gye abasajja abakulu tebasobodde kugula ebibiina byabwe? Kubanga wannanfuusi bayitiridde. TV ne zikera ku musajja ne zimukuba. Radio nezikira ku musajja ne zimukuba. Buli kimu nekira kati tukooye tetukyagala kumanyiirwa. So mutegedde bulungi nnyo ekyo nkibanyonjodde. Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba n'akabinjako. Tayimu egenda tuuka ndi mukyasobola kugenda wantu wonna. Nze mbabuulira sikyalina mukwano mu nnabyabufuzi yenna.
Era Mr. President bw'okola ensobi mbu simanyi bakomye okwetonda ogenda kuba weeyiya amanda mu mbuga officially era teri muntu agenda kusonyiwa bayigoni bwayise omuntu bwe yeeyambula tomuzangako olugoye kubanga ekigendwa kibadde kyakweyambula kiteesibwa olugoye ne lunywera mbuuza empewo bw'ejja nekufungula kitegeeza nti yakufungudde teweesiba kwenyweza obwayise bw'obwayise tebukyakoze eki tebukyazze bano baagenda tuyiye ekintu ekirala mukama wange bano abasajja baba basusse nga tebakusse osigazizza obulamu tokkiriza musota gwe batuuza meeting buli wiiki batuuza meeting ezi bateeseza ggwe kati neeno baate tebagitegere tugenda gitegeera ene yatudde yesterday mu makabi ku Summit TV wiiki ne yakatuuza meeting ezi bwateeseza omuntu wangu Robert Kyagulanyi Ssentamu okitegedde obwayise ebbayigoniza bayigoni kiba kigenze netogeza nokkiriza omuswaswangule gwonna kubanga bana basajja batemu ekyo nakyo nkivuddeo kati ngenze ku kintu ekirala kati bannayuganda abatamanyi nsi bwetambula kanji banyonyole essawa zino amagye makambwe ekireetedde amagye okukambwala kwe kuddira omusajja okuteeka omwana we n'amufuula omuduumizi w'amagye nga bo bannamagye abasinga obungi baludde mu magye emyaka ebintu bingi ebiri mu magye eno video temujja gira ku NBS ku TV ki ne waliwo omusirikale wa PDF ali ku ddaala lya sergeant nga yavudde mu mbeera n'akuba mukama we major amasasi agamutiddewo ku airbase Entebbe bwe yabadde amuyita questioning bamubuuza ebibuuzo yadde amubuuza ndowooza nayadde alina obusungu bwe namuba amasasi agamutiddewo gwe basse ye major Eric Nowamanya ajja kuziikibwa Mitooma eno temujja gira wantu wonna kati mutegere nti amagye makambwe kati eyo ye scenario yegenda okukerekera mu UPDF didigi welcome to the real hell. This is a sample and an example. Tukimanyi ogenda kuwamba, ogenda kutta, ogenda kukola buli ekisoboka. Naye kimanyi nti kitaawo yakutadde ensuubidde okwagala. Welcome to hell. Bulijjo yeebuzaabuza nga afukaana basimanyi presidential advisor simanya ni senior bikoze bitya kati akutadde ensi webadde ekwagalira okutegeera. Bannayuganda ndowooza ogwaffe tubukoze tubalaza buli kimu. Tubasomesezza akabano, tubasomesezza dynasty kati dynasty etuuse kati gwe atali wa akabano. Tula wesiba omusipi ogenda kitegeera gye bayita Uganda. Kidnaps, assassinations, disappearance, mismanagement of government funds, mugenda bila bako bagenda bakuba emigo bagenda batta. Na yemba gambye tengere Museveni giyasoko kuba bannayuganda bagenda bamwegatteko. Namwe bagenda bakuba mugenda kwegatta ku struggle direct. Na yenza I'm very happy okuba nti finally kyembadde munoonya n'okwebuzaabuza nga afuka bana bakivuddeyo kati mugenda kiraba kyemulwanyisa mukimanyi bulungi nnyo era mugenda kitegeera. Naye Museveni kyonkoledde kiri ekintu aiki. Mayi buli kibi kibeerako ekirungi. Otuteeredde omuvubuka ensi yonna we badde emulinda
nga neyayingira amagye mu 86 atalina lanka abadde amulindaawo neyafuna lanka n'akonera abadde amulindaawo ne bajjino bonna be mbadde mwateeka ku assassination list babadde bamulindirawo okumanya who is he and what is his mission. Now the truth is out. Webadde nkwagala ojje webale tuwa kintu kyo ogenda kulya kati omuziki. Bulijjo CDF abera n'emmotoka nga bbiri emuvaako emabega n'emukulembera mugenda kula for the first time nga omwana ono alina convoy ndoozanga eriko ne tanka sinakirigera kubeerako ne mizayiro kubanga akimanyi tayina waasobola kubeera mu Uganda wakati bamutaddeko amutadde mu layini entuufu ey'omuliro mwamutadde ng'oyagala okutegeera nti Museveni atadde omwana muli badde bamwagala. Yagamba yasomera Sandhurst wina Wall of Fame kubawandiika abasirikale ababeera successful mu nsi yonna gye baba basibuka. Genda ku website ya Sandhurst wala bamutaddeko Didigi mwafuuse CDF. Genda Egypt onoonyeeyo mu military academy za Egypt Wall of Fame yo bakwali taliiko kubanga ensi yonna ebadde emulinda kutegeera nti yono gwe tubadde twebuuza buli kimba kimanyi bulungi nnyo kati azze mulayini of fire mukitegedde bulungi. Kati Museveni otukoze obulungi obw'ensusso webali nnyo webalire ddala munnange kyetwagalizanga embizzi kibuyaga agireese otubadde tugyagala. Awe tubadde tugyagala bulungi nnyo ojja jiwulira bulungi nnyo ng'abantu bagenda ogikusiikira naawe ojja kutya nti abantu baali baakowa famire yammwe bulungi nnyo. Kati bannayuganda njagala mbeere very curious nnyo ku nsonga ezigenda mu maaso mu Uganda. Ndowooza ng'oggyeko America ne Russia, Uganda yesinga abakessi mu nsi yonna. Nabasomesa abakessi ba Museveni nesimu mukyabajjukira nabagambako abalalo bangi bali mu Kampala si balalo balamu. Njala nkuzannyire ka video kano naye nga sinakaza njala kubuuza wali owuliddeko omulalu nga yemanyi nti mulalu nga sinazanya ka video kano wali okirabyeko mu nsi yonna ng'omulalu agga nti nze ndi mulalu wali owuliddeko omulalu akuba laapu oba ze bayita freestyle nga zitambula kapeera katambula bulungi nnyo ne bateekako wali baziyita batya mu music instrumental n'ayingizamu bigambo nga ayimba bulungi nnyo wali olako omulalu oyo kati bano abalabi badite maiti mu Kampala the exist simanyi oba corporate zino instrumental tezireetera obuzibu wuliriza bulungi nnyo ye yagambye mulalu wulira. Nga tannafuuka mulalu yali akola mirimu ki yatandika mulalu amubuuza nga tonnafuuka mulalu wasooka kukola mirimu ki namuga natandika ndi mulalu waliyo Museveni nabambiga ku nsi ya Katonda kuno naye ekikutta obudde kitandise okusumula buli kimu nga tonnafuuka mulalu wali okola mulimu ki natandika ndi mulalu omulalu ng'amanyi tugende mu maaso wulira Bambita bigista omulalu eyekolera atata mu bulalu bwo wekoleddewo kingago mu baba nagamba bano batunda ebyennyanja asobodde okuzimba akayumba asobodde n'olabirira abaana gwe mu bulamu bwo obulalu bwo omulalu eyekolera ofunyemu ki nze nkyasinze okuba n'ebintu ebyewonyesa ebiriwa kozi ebyamagero bingi labisaamu ngina saaluuni eriko palinesa ya siremiyoko
ninakuza ko kutukale ngofuna kasoteko gwengabwe wadde wekiteeso yandi wasiriza ku myaka ebikanga kusatu baya nkulipirirwa ku myaka ebikadala kiri ku myaka asomeramu nejjazi atata nsaba nkwemu akabeera nga temuli bidongo bampira kusoja embozi kumulimu tuli ku tripartite olunaku lwaleero tuli waneeno bayitawo batyakozi eno babiyitawo gusega ku byennyanja ate olaba omanyirawo weekolera sooka okukubemu akabeera straight anti ne mulalu yennyini agitegeera tubamu straight anti wemu straight akapeera kuyimba nabone wakatazindokuba nnyo emigalo gisiba nnyo noyikiriza obubayebwe wesalo lingalimuze empaka ibikinayo inayo gwovuganya bigane kukunalanga lumonde mutaka yo awano kupimpa tivi atubeera tusobola okuyimusa ebitone n'abantu emirimu gye bakola kati mwegendereze nnyo abeeyita abalalu abatunda ebinyeebwa abavuga ebigaali abatunda ebikajjo n'abo abatembe mulamu Kampala kati abalimu bonna abasinga obungi bambega natandika ndi mulalu obulalu mbazemu emyaka 20 mwegendereze nnyo ndoza mutegedde bulungi nnyo tugenze ku basuubuzi nabagamba n'abasuubuzi recently revenue yabaleetera 18% revenue yabaleetera 18% VAT ku misolo gyabwe egyo balina okusasula nga rent okwongera ku rent naye nga mukimanyi bulungi nti VAT ono alina kusasula ba landlords okusinziira ku rent fee oba emiwendo gye basasula egy'obupangisa naye abasajja basinga obunyolo okuba nti bakozi ba Museveni bananyini bizimbe basolooza babba bakama babo bennyini ne bamala okubba ate abapangisa nti osasula miliyoni 3 n'akola risiiti ya mitwalo 8 nabba revenue nabba n'ennanyiniyo naye bba kennyini nabba n'abapangisa kati Revenue Authority yagenda ekola okunoonyereza sente nga tezijja bulungi kati bo ate balandiro ne baddira 18% ne bamwongera ku bapangisa mu kifo ky'okujjayo sente zabadde babba basasula revenue kati abasuubuzi bagenze ne basinkana Commissioner General okwogera ku nsonga zino ne Commissioner General ne musajja Munyarwanda bwe batuuse mu meeting yabagambye nti okwogera ebisingawo abamawuli bafuluma mu meeting ene ngumi yabadde evuze era abamaje bataasizza muwulira bulungi nnyo Uganda bwetyo bweri buli kimu kiri militarized teri kwogera tebagala bannamawuli bagala kubbira bantu mu kizikiza nga teri muntu ayogera ndoza mukitegedde bulungi nnyo biki ebigenda maaso mu ggwanga kati awo tuvuddewo tugenda ku nsonga endala yeruwa katumale okuvaako wano olwaliro ku makya mu bitundu by'emukono mu programu y'okwavuwaza bannayuganda ddala ababadde basigadde mu bizinensi emukono poliisi ekedde kukola bikwekweto okukwata buli boda yonna oba olina ekisaanyizo oba tolina kisaanyizo era ab'emukono pikipiki abeesinga obungi zonna zisibidde ku poliisi olwaliro tebasigaziza wadde pikipiki n'emu ennema mu kibuga mukono ebikwekweto bibadde mukono nga banyikiza okwavuwaza abasajja n'abaganda bonna abakazi abasigadde mu boda industry ekibadde mukono lwayo zonna pikipiki z'abasajja n'abaganda zibaddeyo leero ku makye mukono ezo zonna pikipiki z'abantu ozamazira bulungi nnyo ekibadde mukono lwaleero
buli n'obadde ng'olina bakiri bakubuuza gloves oba kubuuza engatto zoyamba tezikwatagana buvuzi bwa bodaboda ne balyoka bakucunya naawe n'osiima. Kati katuddeyo ko wali gwe Munnayuganda yenna ogenda kulaba enjawulo mu bintu bye mubadde temulaba bulijjo. 1 njagala weetegereze kati buli department ejjuddemu abasajja Abanyarwanda basafeesinze nabaga ekintu kino kigenda kwejjayo bulungi nnyo kisafeesinge kimaze ne kisafeesinga. 1 okuva ku Yoseri yennyini Ssaabanyarwanda mukazi we famire ye abaana be CDF kati Munyarwanda Inspector General of Police currently musajja Munyarwanda akulira ISO musajja Munyarwanda akulira Semwayi musajja Munyarwanda akulira prison musajja Munyarwanda akulira Uganda Revenue Authority musajja Munyarwanda akulira okukola enguudo mu Uganda lwakuba Katumba amala kifaananyi mukazi Munyarwanda akulira buli kimu kyonna kati basafeesinze buli wamu bavudde bajjeeyo obwanga bulungi nnyo. Kino kirekawo abeeyita bazzukulu ba Museveni n'abeeyita aba National Buzz Movement nga muli baana banda z'ebusoga ez'ebunyolo ez'ebukonjo ez'obunyankole ez'obuganda ez'omumambuka kibaleka luddawa we yabalekera akantu konna kwe kubaleetera n'abatulege omukyala Anita Mama Sologeti era mumyuka musajja Munyarwanda waluddawa we mulina ekintu ekyammwe badipisi bonna Banyarwanda ba RPC bonna Banyarwanda ba RDC 80% bonna Banyarwanda. Kati kino bulijjo kye tubasomesa ntubagamba tuli mu occupation enteeketeeke nga mugana okutegeera ebintu bino byonna bina entandikwa gye mbadde temulaba. Osanga muntu kweta Charles Peter Mayiga kumbe musajja Munyarwanda. Osanga kweta Mpoga Mathias Nsamba musajja Munyarwanda. Okweyita Bedi Bwanika basajja Banyarwanda. Muwanga Kivumbi basajja Banyarwanda. Bano bonna balubega Segona basajja Banyarwanda. Kumba abasajja bazimba ekintu kyabwe bakozesa amanya gammwe engero zammwe buli kimu kati bamaze okusafeesi nga bavuddeyo buli wamu mugenda kukola kibe nagamba. Amasomero gonna yunebu ejjudde basajja Banyarwanda, ekisawo kijjudde basajja Banyarwanda, amagye gajjudde basajja Banyarwanda, poliisi, amakooti Justice Kafansonyi, betuyita ababazi ba gundi bapamani secretary bonna Banyarwanda buli wamu bonna basafeesinze. Munnego Munnayuganda munnange sewannaku ogenda kukola wa era ogenda kino kitubaga tubasomeseza nga abasajja balimba bakola blackmail bali so tribalistic tebaagala bwagazi no kino ekintu kiteeketeeke ojja sanga omuntu nga alirinnya Sekyanzi ninga siye Sekyanzi muntu mulala nnyo ne buli kimu kati kivuddeyo nze kinalimba nga buli kintu bagenda kusafeesinga bajje bulungi ku ground ku top nga bonosika envaazo nomalo zisika nozijja ku masiga oba ku kyoto nezitandika okwesengejja nezitaka cream ne kadda waggulu kati cream yenna avudde waggulu atuuse waggulu ku surface mugenda kukola ki kye tubagamba kati mugenda kulwana ekintu kye mumanyi nga mukirabako lulimba dete mukirabako nga babuzaabuza kati mugenda kulwana ekintu kye mumanyiiko nga mukirabako lulimba dete mubuzabuza temukirabako kyaki zonna zijjudde kabano oli gwota simanyo no gundi levira ligundi bonna ba kabano kerezi ejjudde akabano kyaki ejjudde akabano ate mutuuke eno mugundi mu Yesu akoma 2 simayira bababa ekiriyo ekizibu bonna kabano keerere kati gwe munnansi oli gino Munnayuganda ogenda kubeerawa nga n'obunnansi bwo obutuufu baabukuggyeko. Munnayuganda ali mu diaspora mu maze emyaka abakyusa obutuuze okuyingira Uganda olina kusaba ng'omugwira yenna bwabusaba kubanga bakipulaninga bulungi nnyo babajjeko obutuuze bulijjo nkibagamba lunaku nga mulowooza tusaaga ng'akozesa enkwezenge kyova olaba abasajja bakambwe nnyo okuyuwa mission kubanga mwate mukitegedde.
Bikyagenda mu maaso abataategeera mujja tegeera. Ndoza mutegedde bulungi ekyamuhoozi nti mu politics automatically bamugjeemu ekiriwo kati kyaki kya kuddita. Ekyo mukitegedde bulungi. Nembategeeza kiri kimwakubye lishafo eyabaddewo mubadde bagenda okutera abantu bano nakyo mwakikubye bulungi nnyo. Bonna tekuli yayize mu lishafo eyo mwakitegedde bulungi olw'ensonga nti babadde balinze ne olw'okuba nti mubakubye ne bavunda tebasobola kujjamu. Mu kulwanyisa ennyo enkyukakyuka nga n'abagirwanyisa tebamanyi enkyukakyuka kyeki, bizinensi ezimu zigenda kugwa. Nkiddamu mu kulwanyisa Robert Kyagulanyi Center mu National Unity Platform, abantu bangi bagenda kufiirwa emirimu ku TV, ku radio. TV zigenda kuluzinga market ne adverts. Era otwogera omuwulirako nti Baba TV esayo negenda kuggalawo, temwewuunya. Eno BBBS yeto kyalina abantu bakola ki? Baweereza bulango. Ekiri ku CBS kitukuta si kisaanike tebasobola kibagamba. Yaluzinze obulango. Tekyalina basobola jjuuliriza kati. N'abakozi babasinga obungi batandise okwemulugunya. Tugenze ne ku Galaxy bwekyo naye egenda. Na zino Vision Company naye egenda. Ne bu TV obula bwonna obadde buwola mpa Kyagulanyi. Butandise ogenda kwa business bwetyo bwegenda. Kitubagate manche bayita revolution mujja kitegeera nga mumaze okufiira buli kimu kye mulina kubanga tolwana na nsinge yagala kukyuka. Kimugenda kitegeera kati katudde eno mu archive. Watwogerera olwaleero deployment zikoleddwa mu bitundu omutazisuubira. Deployment zikoleddwa mu bitundu omutazisuubira. Mwenna abantu Bennateete na Lukolongo mukimanyi eyalinga wano Nalukolongo ewalinga ekkobekerezo bali twayitanga tuliyite kanikiro ne train zakyukiranga bwebayitanga ku Uganda Railway Nalukolongo eyo kati yafuuka military barracks lwakuba nti baali tebajogera nga officially. Kambalageko ku kasampo katono nnyo okusinzira ku drone zange ezampadde footage. Mutegedde bulungi nnyo. Ezo na tenti zona zirimba jasi ba muhoozi batekinze na position. Eyalinga Uganda Railway Nalukolongo wali yonna mulimba SFC. Ezo na tenti zimulaba ezo na tenti zonna. Kankabadde mu kategere bulungi nnyo. Nkiddamu mwenna abantu be Nalukolongo Ndeeba Kafwe wawa mutegere nti awo nyiri wakati yali Uganda Railway munda mujjudde bajasi ba SFC kubanga bapulaninga kye bapulaninga n'ebifo bira bingi nnyo mwe mutamanyi. Hiyo kanje badire mu video. Ezo na tenti za SFC basulongo. Alright. Ekyo nga tukimaze Janet Kembabazi Mama of Enterprises ne family yo okwagala ebintu yensibuko yebibi ebingi songa ate tetwajja nabyo nga ku nsi kuno okutubireka okutulugunya banna Uganda okufuuka emmomboze mu nsi yaabwe nga mutwala amataka mukola business muzimba buli wamu n'okwavuwaza bannansi. Ekintu ekyo tekiri basonyibwa ate era buli kyemubbiye mugenda kifiirwa toge. Kambazeeko katono. Mu nsi muno mwe tuwangala ffenna tuli mu kabuka tuyita buyisi. Tewali yali yeetisse ekintu kye yali akoze mu nsi n'agenda nakyo. Nga bwe ntera okubagamba nti ku nsi kuno tewali kintu ky'ofiirwa tewali kintu kikyo. Kitya. Buli kintu kyonna kye tulina ku nsi tukikozesa bukozesa okutuyisa mu bulamu obukatonda bwatuwadde okutuuka watutwalira. Nabagamba n'abaana si babo. Olw'ensonga ne bavunaanyizibwa ku gavumenti. Bw'oyagala kumanya n'abaana si babo. Bomotte. Poliisi ejja kukera ku luggi bakutwale bakusibe. N'ebisomozo babisuule mu kaabuyonjo. Olw'ontegera tolina ky'okozesa ku nsi kuno nga kikyo ne neebuuza.
mwabasajja abakola enkola y'abazungu y'omusibira mu bwa okuba bannayuganda okubatta nga mutwala buli kimugenda bitwala wa. Companies nyingi z'abannayuganda bannakabala ezaasulibwa. Janet yakwatibwa enswalwa nga buli kimu akyagala n'atuuka okukola kampuni eyiye eya Lofings oluvannyuma lw'okusuula musajja mukulu Buule Sembuule ne muganda we nakati n'ettaka baalitwala. Wetwogerera olwaleero mwenna abayita awantu awo ndoza mutegedde nti ettaka lyawo n'ebizimbe byonna Janet yabitwala n'ettaka n'alibbirako n'ebizimbe byonna baabikubako dda amabaati oba bagenda kuzimbawo ki Mukama y'amanyi naye tewali kye mugenda kutwala. Mbabuuza lwaki abasajja nga Mobutu Sese Seko Wazabanga yali mugagga nnyo ng'era ssente azisitwala n'azisindika mu nsi z'abazungu n'abazungu basajja bagezi nnyo batya kasooka enkunyonnyole. Munnange nazzi kuno badikiteeta n'ababbi abakulembera ensi bwe babba ensimbi bazitwala mu magulu baba magulu meeru ne bagulawo offshore accounts ne bateekayo ssente nnyingi naye omuzungu nkwa tosobola kujejjako kumala gajejjako. Abazungu bagaggawalidde nnyo mu ssente z'abasajja abadikiteeta n'abatereka ensimbi ezitalinaako mbalirira. Janet Museveni muhoozi mwenna kamba nnyonnyola akaboozi kano mukawulize bulungi. Mu mateeka gafuga ensi ezaakula dda ziri zinnaggwa dda baakola system nga buli munnansi bamanyi ensimbi z'ofuna na butya bw'ozisaasaanya. Era bw'obeera n'ensimbi nga ziri ku akawunti bakubuuza ssente zino wazijja era okola mulimu ki. Bw'olema okunnyonnyola okumekkereza ensimbi bazikututteko sinakindi ng'osibidde babigamba mitayimbwa egye bayita system. Era singa bakusanga n'omuva nga tokusukka mu mutwalo okudda waggulu physically nazo bagenda kubuuza ssente zino wazijja era zinnyonnyoleko. Abasinga okujimbeera ku mitimbagano kuno mulaba ku airport essente entuufu ze balina okuyisa ku airport ng'olina obunnyonnyofu bwazo zibeera mutwalo gwa $. Ennaku zino kati ebiseera byonna ku international airports n'okuyisawo 3,000 go mu kizibu bw'olemerera okunnyonnyola ensa enyingiza ya ssente zino bwe batakusiba ssente ze basigaza. Kati abasajja bano ba Museveni bakutte ssente bazinvestinze mu America baguza amayumba buli wamu batadde ba agents babo okugula amayumba naye mu America si musiru. Mu America ali bw'ati ojja nobeera emyaka 3 state nekozesa n'ogula ennyumba yonge ekutunuzaako limu bwete bera bwete n'ogigula ne bazikuna ennyumba ne babeera bagimanyi ne basindika agent n'agula ennyumba ne basirika. Njagala sooka tegeeza Museveni bagiti bamanyi buli nnyumba na agent gwe mwakozesa yenna mu America ogula ennyumba bamanyi. One, bamanyi their source of income kubanga bali mu system. Kati bw'ofuna ssente zisukka mu ze bamanyi n'ozinvestinga somewhere basirikaga balinda ekintu eki ti Museveni kalabaaye nti ye nga bajja mukulu Sembatya, good morning, how are you? We are from National Treasury. Oh, we are FBI. We need to talk to you. N'obutakujja ku lujjiro bakuyita buyisi nga kugamba yes wajja no mwaka bwe guti nti ye wasoka kubeera refugee n'ofuna status nti ye n'otandika okukola eno enamba yo okkiza okukola nti ye obadde ofuna $200 buli mwezi nti ye obadde osasanya ssente bwezi ti ng'osigazawo $300 omwezi nti ye. Kati mukulu ennyumba eno wagifuna otya? Ate nasanga enkoko mu kibira enkoko n'ebiika ate bwe mala okubiika n'enkwata obwana n'embutwala n'embukuza nga bagamba okay no problem wasanga enkoko mu kibira n'ebiika n'okuza obwana no problem. Gwere wali nannyini kibira ekyo nti nedda omanyi nti yali trespass nti of course yali trespass sooka ojje beremida mwenna bagenda kibakola. Abali mu Canada, abali e Bungereza, abali mu Europe, abali mu Middle East, abali buli wamu bagenda kibakola. N'abagamba nti Switzerland eri safe okutwalayo ssente kati kansooke mbabuusi mu basajjamu abasiru. Switzerland yensi eri open ku buli muyaaye yenna alina ssente enzibe n'ezitali ku makulu matuufu ojja n'okugulawo Swiss account n'otuula bulungi nnyo. N'otwalayo omusimbi n'ogubankingayo bulungi nnyo ne bakuwa ne ATM bakuwa buli kimu n'oteekayo ssente. Nga bakumanyi ggwe gundi ne basirika bulungi nnyo. Olunaku gavumenti lwevaako newo walekako next of kin bagenda mubuuza gwe n'oli mbadde mulina nkolagana ki
nti abadde kojjango abadde senga abadde mukwano gwange nti yes nti okay nti ye osobola otunnyonnyola source of income ya sente zino gwe next of kin nga you can't explain the source of that money automatically ogenda baga sobola bintu by'abazungu bivudde mbambuze ebibuzo bingi nnyo ngezi Switzerland egaggawadde mu sente z'abadikiteeta n'abantu abatasobola kunnyonnyola sente bazijja luddawa bibazimba enguudo ez'akabi bazimba amalwaliro bagaba health insurance eri kubanga sente bafuna ez'abasiru bali bakunnyonnyoddeko nti sente za Mobutu zaddayo ewaabwe Congo wabana abakulembeze abali Nigeria bandi basani abacha bandi zali ze Nigeria teziddangayo zonna zasigaleyo bakubuuza simple question. What was the relationship between you and the owner of this account? Simple question. Do you know the source of income of that money? Simba bagambo okay. Twine ebintu bibiri. If you can't explain, weta bamufere n'obubbi n'omenyibwa. Abanayi mu nsonga sibiri munze namunena. Ngabateeka munda nga sente bazitwala. Ekyo kye bayita system. Kati mubye sente muzitutte Switzerland muzitutte mu Europe muzitutte mu Buganda bayina system noba ofuna 200 eza pound bamanyi bw'olina spending na mekazo olina okusigalawo ng'oyagala okutegera ekigambo kino buuza omuntu ali mu America oba mu Europe oba mu Canada akubuulire nti neoba osindika $5 bazimanya bw'ozisindikidde era bw'osussa sente z'olina okusindika tugende nti limit yo mu America no limit eyinza okuba ya mu bantu abakola babe mu system eyinza okuba nga $10 kasita osukka 10 account yabagigana paka next month kati mu abakulu muzunze embuto mubasereze eggwanga muguze ennyumba Boston Ismail California simanyi Bungereza babalaba temulina kye mulina ekintu kyokka kye mulina sefu gye muyina ye Uganda ate gye mukoleramu effujjo gye muli mukuttiramu abantu wokka wali sefu yammwe ate nga ne Uganda teyimwegenda tuuka nga you have to explain obadde mu public service ng'okolera government ofuna million 30 you're worth billions of money you have to explain ng'ekyo tokimanyi buli kimu kigenda genda kw'ossaako okutta abantu ne mulyawo mukola ebintu bitategeerekeka muli mukutta abantu mubba eggwanga nga n'essente z'eggwanga mugenda kugaggawaza nsi ndala ate kati kyatuuse ku bano bakawo mentality buli akwata sente ngenze Dubai kugula ebizimbe ate babitunda ebizimbe in Uganda teri business ng'okwata sente wena Dubai ng'ogula tebategala ng'ogula nga bakuwa empapulazo Gozachi Dubai ensiza wala boy singo mu tezimu UN tezirimu Geneva Convention Agreements nkubuuza muhozi kwoli kuno Museveni kwali Jenete kwali Salimu Sale kwali buli omu kwali Gozachi Arab countries tezagenda mu Geneva Conventions okoye endagaano ezo ziri mu UN simanyani zote zirimu gwembule omuntu yali yasabira refugee mu Middle East bagimuwa teriyo Dubai ensimbi zayo n'ebizimbe ebisingo byonna bisinga obungi egenda beddiza mu bbangi litali ttono nnyo kubanga sente bakkiriza muzireete baagala nnyo ne muzireeta muziteekayo gavumenti bw'ekikogana osobola tubulya sente zino wazijja luddawa ate osobola kiwedde bo nga basigaza maali yabo batebagaggawala okitegeera so that is the mafia system bwetambula mu nsi mulemye okugaa nti eggwanga mulitereeza muli mukutta abantu mugaggawala ssebo kati kankubuulire mu bakulu mmwe kobere Museveni gusaazi no nebijikunyira n'odduka tosobola genda mu nsi ya Europe no withdrawing $5 bamutwala oba n'otambula namwo kati sente ziri mu mpewo oyina kuswapinga na kaadi tosobola kusussa sibalina daily limit ate bamanya sente mekazo oyina okuba nazo bajja kubuuza ekigambo kiri what is the source of your income source of income Luganda kyekirwa tubuulire obuvu n'obuddo bw'ensimbi zino wazijjawa okola mulimu ki ozifuna otya era gwani ebuuzo bibange ebi genda ku social media kwebiri babuuza abasajja n'atuyina ku kisanga sente zize n'atuyina ku kisaawe ntuyina zimuyitamu kubanga temwagala kumanya mulimu kwonoona ggwanga
muli mukubba ssente mukoze buli kimu kati mukulu gye wa Ssenyonyi mwagerera bagana okuyingira Lubowa mbadde nkyabalaga badde sibalaze Sembule eno embeera Sembule gyali ettaka liryo nabambi bali kubaka ebibati bagenda ditwala Sembule nanyini bintu emwamutta nemweddiza buli kimu ne mukitwala kati mukulu gye Ssenyonyi wagenda ne mugenda Lubowa okulambula ne babagalira ebweru ne babagaana okulaba ekiri Lubowa naye nze kambalage ekiri Lubowa mulimanya kye muli nsasula kambalage ekiri Lubowa mulimanya kye muli nsasula before kansoke mbalage bubaziri kifaananyi kino then ndyoke mbalage ekiri Lubowa mulyoke mutie muve ku nsiba n'abasajja bo kati bw'otuuka Lubowa bino ebiyumba bye birimu ate bino ebiyumba birimu basajja ba SFC eno nayo ofuuka nkambi eyo Lubowa munda yafuuka nkambi ebiyumba bya SFC eyo Lubowa mulimu bye ba SFC babeeramu mubira bulungi nnyo eyo Lubowa kati kambazanyira akatambi ki ekiri munda mugenda kutya mukulu gye Ssenyonyi babagana okugenda nze nasobodde okuyingirayo eyo Lubowa wakalu teri kiriyo so lupo mupya babagana okuyingira Lubowa nze mbalaze ekiri mu Lubowa teri kiriyo biri mu ebintu byakulawo ng'emisingi nagana agumba gano ge baatekayo waggulu kwali kukawa teri kiriyo Lubowa teri kiriyo ebintu byakulawo biri ng'omusingi byonna byakiyayi teri kiri Lubowa wonna wakaluwazi babagana okuyingira kambaddemu katono nnyo wano Lubowa specialized hospital yeyo wakalu Lubowa specialized hospital bana abasajja bakubba ne bakuvundula ne bakukunkumula buli kimu ne bakikulekera ku ttaka awo kyovula bakambo nyo tebagala kwogera ku bubbi Lubowa hospital muri Uganda sime mulize BBS bwa mawulire simanyi Baba TV tebajjaga bawa kyovula bababuuza ebintu bya accountability batandika Uganda zabu buli muntu avayo okwogera nga alina history bakukola kye baagala bamama ne bataata bana Uganda bannakabala musituke kubanga tetuna kye tusigaze eggwanga abasajja balitwala abasajja batwala eggwanga mu bintu by'okusaaga sente za Uganda zizimbye Rwanda sente za Uganda zizimbye Congo Brazzaville
zizimbye Sudan, zizimbye Somalia, zizimba Kenya, zizimba Tanzania, kati zagenze ne Mozambique, ne Central African Republic, mwete mwina chemulina. Buli ayogera amazima go bagala okujjawo. Ekituyisa bahuligani kubanga we expose these people. The reason as to why they are looking for our comrades on social media, most of those on Twitter, because they have exposed Anita Amongi Mama Lususu and his company advocate of mafia and thieves in the parliament. Abasajja babba billions and billions of money. Ngati bagala abantu babogereko. Gobera likira nti alina history ku bo tebakulekaawo. In fact, let me inform you this. Gomona Uganda inango manyi wakolako mu government ya yoseri ngo ina history when information nkuduka kuba tagenda kulekaawo. Baba Rebecca litola Kadaga wafaanana, former speaker wafaanana. Bamu wakatwa namuga nti ali overdue. Kankabazanyire mwizo kwa one speaker wa Kadaga moyo. Uyo. Abantu balagire babaye saitembwe. Mali badeze. Bajandi babwala. Taimani ambako ndio kwa sangira tukabate tabaida kwa ndabula desho. Yababa kidaba. Kwa ni woso bola. Bali mona bamale kusoganiyo. Bali mona. Chalo mo. Babane nenda bali. Bali mo. Nimu. Aye ndogeza. Nimu. Bali baita mona mona taka. Mama nimu. Bali mo. Mama nimu. Odi mo. Nimu. Odi bali nenda. Ali sirisawo umuntu muleko muto ayobora. Ekisinga okunnuma omukyalo ono Semwai nde Museveni bamukolera dda budget y'okuziika kwe n'okufa kwe. Madam Alitwa Rebecca Kadaga bakukolera dda enteekateeka engeri bagenda okuziika mu nesereza bagenda explaining kubanga you are overdue. Ekyo Semwai James Bulungi akimanyi, Museveni akimanyi ne Didi akimanyi. Bagenda kuwa state funeral. Bakimanyi bulungi nnyo mu black book yaabo. State funeral weri banza n'okutwalako ekkolo bakuletera mu parliament bakubirira emizinga very soon, very soon. Program yo weri bagitegeka dda. Bagikola dda weri. Bino bembaga mujja bbira bakonga abantu batandise okutuka omu ku omu nga baba wa state funeral kubanga bakimanyi. Ne bino tubagamba ne mudda mu kwesiriwaza kati munne ffe tetulina buzibu. Radio we kubira kitoji kubira mutejoji kuba mugere fe tumazo bagamba. Ono mujana bamukolera funeral arrangements. Ne company geno muzika weri, ne nsimbi weziri, Museveni alinze bulinzi kuwandika bbaluwa mukuba ekubagiza family ye, oba ne bwana bagenza okuzika sympathy that ngo yamujjo kubanga alina records ebikyambi yakola nga akyusa constitution. Mukitegedde. Kati muddaawo mulise ebijanjalo empiso. Kati mulabeka video aka trending ku social media aka munagaga bagale kirumira nga avudde mu mbeera. Bagale kirumira kyamujje mu mbeera. Omwami gwe bayita Yasin kyamaliwe mu yingeeyo. Lwakuba nti Uganda yajjiramu basajja bagwira befudde bana Uganda. Kyamani Yasin si muntu mulungi kusinza records zetulina. Ke kabinja kabasajja bayira we kansoke mba informing kino. Kampala, Entebbe, Mukono wa Kiso ezo district 3 zijjuddemu abasajja abeeru. Abamu bava Misiri, abamu bava Pakistani, abalala bava Afghanistan. Bakola obulimu bwa lejjalejja. Abo abasinga obungi Bambega nkiddamu. Obadde mumanyidde nnyo Bambega Abanyarwanda ne Bannayuganda, naye w'osanga Omuafugani Omupakistani ng'ali ku kkubo yeetundisa ebintu bya lejjalejja. Ssebo ye tolowooza mbu ali mu kutunda bintu waawo tamanyi kyakola. Abasinga obungi Bambega. Mubeegendereze. Omulaba kutuulaawo ne mu perfume oba atunda buki kyabaakola abakimanyi bulungi nnyo.
Ero so bamusa mu ghetto nga asula mu ghetto noza ati ali kubikumba ali ku monthly income bambega bali mu kubega ekyo mukyegendeza nakyo mukitegedde bulungi nnyo kati ka video kamba nnyonnyole kuba bamu temwategedde lwaki kirumira anyose chairman oyo ayina record eryenguzi etunda proti ez'amancholo okweyita kyatali n'okusiba mu 7 oba NRM ku butuuze yenna ali emuyenga ng'ate kimenya amateeka chairman ono yasini yayisa olukuŋŋaana okwogera ku nsonga ez'enjawulo naye mukulu Bagala yamugambye emirimu gy'okola egimu okola emirimu mikyamu yamugambye n'omugamba nti nze mmanyi Museveni n'okusinga ggwe toddira bintu bya NRM Museveni bisiba ku bantu leka abantu bakole kye baagala omwami ono yavudde mu mbeera n'agezaako kulumba kirumira naye kirumira n'ava mu mbeera naye n'amwambalira so yabadde main issue eyaviddemu obutakwatagana so si nti oba babadde oba yabaddamu oba no kirumira yadde agezaako ku addressinga mwami ono ku record zalina ku mungana ffe record tuziyina oyo Yasini musajja muzibu nnyo naye ng'ate bw'omunoonyerezaako obuve n'obudde bwe n'ensibuko mu Uganda teri kiriya nnyo kavidiyo akumwakale ku social media oba kankabaddemu wano mukalabe yabadde nga yeemulugunya ku mwami oyo then ngene bulijjo munoonya omukyala gwe bayita Amina abeera mu budget ya Uganda ngenda mu balaga olwale oba mwanyina asali oba relative wa Salimu Sale ngenda bo balaga leero kano ka video. People are good. Whatever they say it in good faith. But you people, the leaders of ours, you are messing up the community. You are messing up this community because you need mutako yagala send. If we begin to basura, and I can tell you, temu mixing up politics. Kuleta kitabu kya Museveni mu bino. Museveni nze nkusinga omumanya. Nsome kuki. Look at this fool. Oh no, look at this fool. Onsinga bitibwa gwe. Oyo Yasini we mafia. Oyo. You know me well. Gomanyi. Look at this bastard bwayogera. Nze nkubuulira. No problem. Kale nasitula bia. Kale nzikiriza nasitula bia naye kusinga. Nasitula bia naye kusinga. If you mean it nkusinga. Ono musajja kambabulire. Don't mess up the community. Kale mutule bannange baita chairman Yasini omusajja omuzibwe nnyo yamugambye to messing up na community kugatta politics mu nsonga za community musajja yakiwulidde obi n'atwalaganya kirumira bubi n'ekirumira n'amutwalaganya byebiga bimwawulidde kati sente za Uganda ezisomebwa mu budget buli mwaka mubeeramu omukyala gwe bayita Amina omukyala ono musumaali ali related ku Salimu Sale era ono bulu ID wa Salimu Sale mu kubba sente z'eggwanga. Amina ono alina companies nnyingi naye nga zonna za Salimu Sale nga yomulaba Mandela kati Amina ono abasinga obungi mbadde temumanyi waafaanana omukyala ono era alina ne kampuni y'ebikajjo oba ekola sukaali mu mambuka ga Uganda eyo naye mbadde temumanyi Amina yaani kamubazanjira akatambi kano najje nakaguddeko mutegera Amina abeera mu budget ya Uganda lunaku Salimu Sale gwe wa ssente yaani. High-level
small delegation of officials from Operation Wealth Creation, led by National Coordinator General Caleb Akandwanaho, popularly known as Salim Saleh, visited Atiak Sugar Project in Amuru District for an on-the-spot assessment. General Saleh later announced that government would allocate 21 billion shillings from the Operation Wealth Creation budget to support Atiak Sugar and related endeavors such as grading roads and supporting sugarcane outgrowers in Amuru and the neighboring districts of Kulu and Nwoya. So how can 21 billion plus go into a single project for us who were interested in spreading goats and pigs? And he said, all of you, and that was last year, if you don't put it there and you lock it up there, close your offices and go. The flagship Atiak Sugar Company is a subsidiary of Horial Investments Limited, owned by Somali-Ugandan-based entrepreneur Amina Hasi Moke. Njagala kubaddizaako mulaba Amina ono. Amina mulabe bw'afaanana. Company is a subsidiary of Horial Investments Limited, owned by Somali-Ugandan-based. Oyo gwe bayita Amina. Mu Uganda Somali-based oyo gwe bayita Amina. Sente za Uganda buli eziyita mu budget oyo omukazi afunako obuwumbi n'obwoyo gwe bayita Amina omukyalo mu Somali. Oba relative wa Salimu Saleh. Oyo mukubba sereze eggwanga ziyitiddemu oyo empya n'enkadde. Yo bulijjo gomulego toogerako Amina yoyo mu Somali. Yo bulijjo mbalete mumanya Amina yoyo. Naye nga labika alina bw'ayita Salimu Saleh kubanga ne Salimu Saleh nabagamba musajja mu Somali. Yoyo gwe bayita Amina. Bulijjo munoonya era ndowooza n'ennyambalo gira yeekweka. Tajjanga kuwadde mu parliament okulaga face nti Amina yona ayagala ssente. Kamaleyo ka video mukalabe bulungi nnyo. Entrepreneur Amina Hasi Moke. Yoyo Amina Hasi Moke oyo. Last year she appealed to government for a bailout following the collapse of Crane Bank. That was the company's key lender. Actually, politicians including Mumutegedde kati yoyo Amina. Kati kega grupu k'aba Somali abatambulira mu ssente za Uganda nga Salimu Saleh zimuyitamu ne zigenda mu Mandera oyo Amina n'abalala bangi nnyo abatwala ssente z'eggwanga. Kati mumpulirize bulungi nnyo. Ekizibu kya Uganda mwenna abasirikale abali mu UPDF, abali mu SFC, abali mu poliisi, abali mu prison, kino ekibagamba kaama. Tulina ekizibu kya Museveni ne Janet. Naye the biggest problem of Uganda is George Akandwanaho Salimu Saleh. And he is more deadly and dangerous than his elder brother Museveni. Nchidamo, the biggest enemy and the biggest problem of Uganda is General George Akandwanaho Salimu Saleh of the Somali origin. Kati ye political commissar. Buli gemu yonna mu Uganda erimu politician kabere chairman abesigwano kansala MP LC5 is the coordinator. Oliye 80% Windows kati ono kisaovuga ya controlling era mbagambi in case kudita weeri Muhoozi agenda kubanga atudde muli nga yinyini nenga bode evuga Salimu Saleh nekiwa kiwanuka bagenda okubanga controllinga kudita in case ebaddewo. So this message goes to the international community. All along you've been looking for the mafias controlling Uganda, and the biggest problem you didn't know is that Museveni and his family all are foreigners. They are from Rwanda. They are not Ugandans. They have mismanaged the country. They have killed numbers of Ugandans, and they have kidnapped Ugandans. The gentleman known as Salim Saleh, the younger brother to Museveni, is not a Ugandan. His origin is from Somalia.
Right now, the CDF, Muhoozi Kainerugaba, the so-called son of Museveni, he is not a Ugandan, like his father and his wife. That's why they don't care. They kill Ugandans like insects. They formed external security organization, that is ESO, which operates outside of Uganda. They terminate Ugandans using lethal poison through their agents. They use those diplomats like embassy officials across the world to transport poison. They use chieftains of military intelligence, that is the same way, led by James Birungi, to kidnap, to kill, and to assassinate politicians, businessmen and women, cultural leaders, and all Museveni opponents within the country or outside the country. And they have been doing this since 1986. That was their mission. Also, they have internal security organization, that is ESO. It operates within the country. They have killed Ugandans in numbers under different safe houses or torture chambers across the country. There are some people who are not in prisons or the known prisons, but they have been kept in the torture chambers, including those at the same headquarters in Lumbuye. People have been kept there almost for 6 to 10 years without charge. And others have been buried behind the same Lumbuye headquarters. At this particular moment, some government officials, they have their personal torture chambers in their mansions across the world, across the country. Whoever disagrees with them, he or she is get arrested and taken away from the public. They rape, they sodomize those who doesn't agree with them. To make the matter worse, even the politicians who are known, even the Speaker of the Republic of Uganda, or the Parliament of Uganda, Anita Amongi, has his own killing machine agents whom he ordered to kidnap all people who oppose him, even the Speaker, even the Deputy Speaker. Army generals, high-ranking police officers. They no longer follow orders because we are in the mafia state. The country is in mess. No one is safe until all of us we are safe. They kidnap Ugandans on a daily basis. With or without any case to answer, they just kidnap you. If you came out to complain about anything in Uganda, you get kidnapped there and then. That is Uganda for you. Right now, we are scared as we Ugandans because the senior kidnapper and the senior assassin, that is Muhoozi Kainerugaba, now is in charge of all armed forces. He will kidnap and he will kill massively to make sure that he keeps his father's power and their dynasty upon our will. So I call on international community to intervene before it's too late. Previously, you saw what happened in Rwanda in 1994, that genocide which happened in Rwanda. But in Uganda, it will not be like that. But silently, there is ongoing genocide in Uganda, mostly on indigenous Ugandans. In northern Uganda, as we speak right now, if you don't support NRM, you get kidnapped and killed. In Karamoja, as we speak, our fellow Ugandans in that area, they are starving.
They have been kidnapped and killed. The same applies to Bunyoro region, Tor region, even in the western part of the country. The indigenous Banyankore, the biggest number of them, they have been kidnapped and killed. If it comes here in Central, it is a hell. We've lost our brothers and sisters. That's the reason as to why there are so many Ugandans who are fleeing that country. Not because they like to flee that country, but they fear to be killed and to be kidnapped. That's why the social media platforms across the country in Uganda is occupied by daily promotion of diversions, of different kind of diversions, which are state funded, because they don't want anyone to talk about the national matters and the ongoing kidnaps and killings of Ugandans, including TV, the mainstream medias. Nothing they can say. Rabble grabbing is alarming. Many Ugandans are losing their lands to foreigners. From Somalia, from South Sudan, from Ethiopia, from Rwanda, from Burundi. And they are using state machineries, including finance and public offices, to grab land. So we are calling on the international communities, including all foreign embassies in Kampala, that is the capital city, to intervene before it's too late. Nothing you see on the mainstream media. That's why we are using social media platform to expose that regime. But in the same approach, they're using millions and billions of money to create, to sponsor diversions on social media. If it means to release nudes on social media, they can do it. It means to sponsor a live show concert in Uganda, they can do it because they want to prevent the information to be known by the international community. So I call upon all the embassies in Kampala. I call upon the European Union, the UK government, the United States of America, the Canadian government, please stop funding Museveni. Because there is ongoing genocide in Uganda. We know that the European Parliament and the European Union, you're still funding Museveni, but you are funding a dictator who is trying to massacre the biggest number of Ugandans, as well as UK government, as well as the Canadian government and the US government. Please stop funding Museveni. Ask yourself, why is it that the biggest number of Ugandans, they are leaving their country, seeking asylum in different countries, including USA, Canada, UK, and the European countries, because they fear to be killed by the regime. We know Africa is better than all those countries where you are right now, but we're back home. The dictator is finishing up Ugandans, slowly. No one would have liked to be in such weather or in such a situation, because we have each and everything, but the situation back where home, it is terrible. So that is my humble request and my humble appeal to the international community. We're requesting you to stop funding Museveni.
Ndoza nakulabako akatono aba achadde munzikirize nfundikire video eno nenge ekisinga obukulu byonna buli munnayuganda wooli nga toli kabinja kaba abantu wegendereze endyayo entambula na buli kimu. Ensi bw'etambula si bw'erina okutambula. Uganda bw'ogiraba si bw'eri. Buli kintu bw'okiraba si bwe kiri. Ebintu byasoba. Gw'oyita mukwano gwo si mukwano gwo. Gw'oyita oluganda lwo yakyuka dda yamaayuuka. Si lwakwagala. Abasinga obungi abagenzeko mu nsi ngo batemugendanga njagala mukkiriziganye nange nti ekiri gye mwalaga kikasi kye mwali musuubira. Uganda esi ewaka wasinga ensi zino lwakuba tetulina kyakkola. Baganda afali mu kuvundira mu detention centers mu nsi z'Abawarabu mwanyina fumba atuuse omulya mu Ethiopia mukuguddeko n'amugwako kiifuifu n'amulya. Mwana wako film bayita Eaten Alive. Abalaba film mwana muwala munna Uganda omu Ethiopia yamuguddeko mu detention center n'amulya teyamumaze nti yamugudde mbulala mulyange empologoma yamuguddeko n'amulya live ng'ensi eraba. Film gye bayita Eaten Alive munyime bakulya olaba kubanga bali mu bifo ebikyamu budde obukyamu n'abantu abakyamu. We are doing this because we love our country. Not because we hate the country, but we love our country. Whoever comes out to speak, they are going to arrest you, they are going to kidnap you. And this is our constitutional right. We have to participate in each and every country activity in terms of politics and the management of our natural resources and our taxpayers' money. But if you come out to condemn or to talk about any mismanagement of the natural resources, the taxpayers' money, the ongoing kidnaps, you're becoming an enemy of that country, which is wrong. Previously, Museveni said that he waged a war against the previous government because there was a lot of kidnaps, assassinations, and mismanagement of funds. That's what he took him to wage war against the previous government. But he's doing more harms. Than previous governments. In fact, he's doing vice versa. So, chiri gye muli mpulukutu za misota zigenda na migomeka. Gye munesigaliza nga toli mu family ya Museveni ajja kulya, mbabuulira ajja kulya. Kubanga ekisinga obukulu nga nfundikira kasito otula ne Museveni n'akugamba kino olina kinkolera n'okkiriza okikole n'otakikola agenda kutta. Ate bw'omala okikola era alina okutta kuba taleka bujulizi oyo Museveni nkiddamu. Museveni bw'akugamba nti jangu n'omuwa okutu n'oliza kyakugamba olina okikola bw'otakikola agenda kutta ne bw'okikola akutta. Y'ensonga lwaki atambudde okutuuka awo kubanga ajjewo abantu bangi nnyo. Kati gwali eyo ng'oli mu diaspora owagira Museveni simanyi owagira NRM okujja ng'oli wa famire watali wa famire naawe ajja kujja kubanga akimanyi oyinza omuwaako obujulizi. Ate Museveni taleka bujulizi. Tusikano nakulonda Mukama bankuumire. Ebyaffe tubagambye buli kimu mujja kiraba just mwina kiwabudde kijja tuka mujja kiraba. Naye buli mundu Uganda gy'oli kino kikkakatako si kya Kyagulanyi si kya Lumbuye si kya mwogezi wa ku internet kyammwe. Ate mukimanyi mumanyi ekituufu. Kyovula babanyiiza bali mwena ali muvune mwogere ebituufu kubanga mukimanyi. Eggwanga ddene okusinga nze, eggwanga ddene okusinga Kyagulanyi, eggwanga ddene okusinga Besigye. Kubanga lirimu abantu abagenda oddijjamu ab'enjawulo bazaalibwa ffe tukola gwaffe. Kati gwe bwetuulako ebirowoozo ati Uganda egenda kukoma tegenda kukoma ku ggwe. Buli kintu kiriko entandikwa n'enkomerero. Tulwanire ensi yaffe. Bwe kiba kyetaagisa kuyiwawo omusaayi tuyiwawo omusaayi tumanye nti ensi tugikoleredde. Mukama bankuumire musule bulungi mweraba.